ffe omwana bw'aba kuze mu teenage awo kati tumutandisa omufumba. Sorry, omufumba yani? No. Rahma, luli wakuba embogo mpitirivu mu Luganda. Obadde wano gassa kuyamba naye naawe owulira by'oyogera. Zubeda era yayimba Bayuda tuyita nabo. Kwaliko Zubeda. Ndi mu Bayuda. Yuda tuyita nabo Zubeda. Kwegamba Yuda omutuufu yenze. Nakulyamu olukwe. Naseka. Tufumba nnyo kati omwana wammwe omwana bw'abeera watandika teen nga mumufumba. Aba like we make them cook. Atandika omwana we business, right? Yes. Kati Imam Kasozi yagamba for any business to succeed oyinogiwa 24 hours a week. Sikyekyo? Kati omwana wo abadde ye business yo sikyekyo? Hours mekazo omutedde mu myezi naye ennaku zino tewakyali routine. Abaana balinga enkoko ofuluma. Ati kyekyo kyenkugambye, we are very distracted. Tugamba yes we work emirimu mingi but tulina distractions endala. Anti naye tukikwese mu doom scrolling. Wano. Yes. Kati Zubeda ogamba sirina budde. Bannange ze va ku office nga nkoye sirina budde. But the time is there. Now uva ku ssomero nokola boti nokola. Ngate kutambulira mu system. Ne weekends ze musibe wakangero. So kati Zubeda laba holiday. We have to start with routine. Routine abana gye bayinero. Abana babadde ku ssomero nga bakeera ku macha okuzukuka. Buli lunaku. Yes. Baleke bazuke ku macha. Banaabe basome. Baleke bazuke sana meka. Olaba obudde bw'oku macha obwo omutwe we gukwasa. Ukokera basigalinga bakeera. Okuva ku ssaawa 2 kyagala okukola kikyo. Kwebaka kola Okay. Nengo mwana tomujjamu routine eri bebakenga abalalu paka ssaawa ziri. Bona abaleka ate bebake. Azuka obudde obubayigiriza values zo zibugenda kuvaawa. Ogenda kwesanga nga values zo ziyomba buyombi. Mfocho zibateekamu nga is that the right word? Ngozi yomba buyombi. Bana mwe. Like mfocho gamba omwana. Azbedo ine. Omwana ngaziyomba buyombi. Neda gwe mama gozi yomba. Nti why don't you sweep? Lwaki temukola bwe mti? Lwaki temukola bwe mti? Kati ogenda kati kola bwe dinisa ngali chafu. Kati abamu kumwe muli ba professional bayombi. Otandikira ku gate wano nga wali wettaka oba wakatuka ani ateddewo engato subhanallah ate mmere oba oli awo kabebi kakulope mami sanyede kati bw'oluyingira bwoti bonawe nange olinga sitaani mu nyumba oyomba nera kiki kigambo kyekyo kyotuyise. Nyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that dancing still. Come down in one no ya night. Sika de buto one night. Nairo akro ya sika. Sika de buto one night. Kan down no ya night. Sika de buto one night. Kan down no ya night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. KCB Bank ekomyewo mu maanyi ng'okola akawunti yo obateekayo ssente okusobola okugiza obujja ofune omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteekayo oba okugyayo ssente awatali kusalako ssente zonna okumalira ddala emyezi 4 bweddu nyiga *240# oba downloadinga KCB mobile app oba kyalira ettabi lya KCB erikuli okumpi olwaleero wangula ne KCB Bank amateeka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Ssente z'abakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tukakukadde 10.
By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga abayitote. Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafunika demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Nayi kiroke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwetyo okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwetyo. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna bamukujjako mufu oyaba awedde okudukako olinamu negiya twetaagamuko ku mani power ngezanga amagi amavumbe bulaba bekalakasa bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo kino kyenkoze nange neesiba baaba You do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Peer Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today.
Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With a Golden Living app, every second counts. Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August musajja atuumye Strong Woman live okuyira emitwalo 10 yepi emitwalo 15 ku gate alebadde emitwalo 10 ate emmeeza ya milioni 3 ticket zitondibwa ku Papa Sport ku George Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Uganda rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography Irene Namatovu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu naba muwerekeddeko Fogo Kalempita bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Geneva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Val Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Bagamba kiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasubire muri bulungi mwasibye bulungi buli omu ali bulungi jali. Shame manje ali erinnya lyange ndi waneeno nako lwaleero ne Hajjat Rahma. Mwenna gwe mumanyi obulungi kati sikyetaaga munnyonnyola nnyo abasinga mumumanyi naye abatamumanyi abapya abatandika okumulaba olwaleero bamuyita Hajjat Rahma tajjaako sitiraye atandise okumumotivatinga okugenda mu sitira iye so Hajjati wali wano nako right tugenda kubanga twabagambye tugenda kubongerayo ku sessions za Hajjati naddala abana ke baawumudde Hajjati aberenga ayambako omuzadde ali eyo naye nga oyina kubanga omufunira ku executive media so tuteekebwamu ssente aba Nile Agro Industries Limited bali awo ejjinja naye na buli supermarket yonna gy'omanyi wano e Kampala oba mu Uganda balinawo products zaabwe okuli butto ngano sabuni muzigo byonna babirina kati gwe bw'oyingira n'olabako Nile gula buguzi otwale eka okozese birungi nnyo kuba bikolebwa wano waka ku butaka ate aba KCB Bank ne bakugamba nti balina accounts ez'abaana ezagala business mu abali mu association oba gwe ali mu kugulawo account ya company ojja kugenda baberenga bakuyambako biki bye weetaaga ali oyina okukubira basobola kukuyambako batyo okubeera ng'ate bakugulirawo account ne essaawa zino kyaddala ne KCB Bank bakomyewo era bakugamba nti okugulawo account kwa bwereere so ne mu Hijab Nation gye bali bagenda kubanga ate babeerayo besige banka ina security ennungi okamala obukamazi so onako olwaleero muzikiriza Hajjati asooka atubuuzeeko nga bulijjo tugende n'omulamwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Ng'onyumye mu black yenna nga totaddeeko kalandala. Zubedo noonya. Ate kunoonya oli simaati. Kale we bali kusiima. Amiina. Ne galubindi zaffe leero olesendalira. Ziri zennungi. Aneda zino. Ziriko sellotape. Neze nsinga okwagala ziri. Lwaki? Simanyi mbadde mpandika akatabo kati amaso gamanyiridde. Just I think ngabo bera n'ekintu kyoyagala nobera n'akasapatu ne kayulika n'okolaki. Kati olina peya za galubindi bbiri. Ziri satu naye eri gye nsinga okwagala. Ena sellotape wano. Lwaki olina peya zisatu? Anti galubindi kiba kirungi nobera na bbiri oba satu. Kubanga emu ebeera mu motoka endala ebeera waka kati endala ebeera ya emergency. Anna abalina abaana abambala galubindi akasente nange abange bambala
n'ababo bambala kiki olusi amaaso gabeera gatambulira mu family neffe nga tewaliyayo mulwadde w'amaaso anti kiri different ate no Zubeda ekyamaaso ekyo nga tukyakiriko abaana bangi abazadde tebamanyi nti abaana babo olusi amaaso malwadde tebamanyi omwana abeera awo n'atuuka paka P7 nga balooza omwana tayagala kuwandiika ina handwriting embi nga bwe bamukuba kumbe talaba era ekyo ekintu kituuse nnyo ku baana kati omwana aba amanyirira byalabalabako omwana musiru naye nga ekyo nakyo bagende bakebere ku baana amaaso bagende bakebere abaana amaaso in fact abagenzi ne bakebera abaana amaaso abasinga bana bambala galubindi babambaza galubindi lwakuba nti ekyabwe kibeera babeera balwawo kati anti bagamba nedda omuntu bw'omutwala bajja kuwa galubindi by force nebamugamba tomutwala lwaki omwana mwambaza galubindi kweja emyaka kati bali ne bamuwa amagezi tozimuwa wamazambala buli lunaku akakana ng'omwana atuuse enamba yeeyongedde nga tewali kikendeera so Hajati ogamba otya gyendi tuli mu holiday waliwo amasomero agatanawummula anti kati buli ssomero libeera ne programu yayo mbadde manyi ministry bwefulumya nti amasomero gonna gaggalawo ennaku z'omwezi bwe ziti buli omu lwalina okuggalawo ministry eringa omusajja atali mukambwe ayogera amanyiiro yagamba njagala kino Hajati n'agamba bitatamwe temumanyi wamama mukole bwe muti ne bajungulula byayogedde olaba bakyakuba abaana ate nga waliwo ne government schools ezikyakuba abaana olaba bakyakuba abaana so tuli mu holiday Hajati abaana bakomyewo abasinga obungi tulina ba candidates tulina abakajoininga HSC tulina abali mu P7 abali mu primary batandise 10 covid omanya ina kye yatukola ati abaana we bali ali mu 13 years ninga ali mu P7 oba 14 waliwo n'abali 15 nga lwatula P7 ye baana abo bonna bakomyewo ewaka tetubadde nabo tetumanyi empisa zaabwe kati beegassa ate mu bali ewaka kati abaana mu holiday tuba tulina bayisa tutya basome ebitabo oba bakoleko ku mirimu nga tetunaba kukola ebyo byonna omaze emyezi 3 tonalabako mwana wo abadde ku ssomero kati watuuse waka omwelcomings otya teeka wali ebintu mu nnyumba amasefuliya gadde gakulinda ateeka wali ebintu buli kimu omanye nti buli kimu okirina kuba mulina holiday nnyempi otandikirewo okusoma ebitabo ate okwoza ebintu ate omukozi anti kati mulimu abatalina bakozi abamu ku mumwago by'abakozi kati bagenda abaana bayiga emirimu si kibi naye kikyokoledde omwana wo avudde ku ssomero yes report yaleese tekusanyusiza yes biki but jukira omwana wo ye business right yes kati Imam Kasozi yagamba for any business to succeed olina ogiwa 24 hours a week si kyekyo kati omwana wo abadde ye business yo si kyekyo hours mekazi omuteddemu mu myezi 3 egyo ntewali kati akomyewo duuka Zubeda yes oliresewo emyezi 3 ozeeyo ku dduuka kikyokola obongerako mirimu mirala oba nsooka kebera kulaba omala kulaba stock mweri lyo litambudde litya bakasitoma bagula kyenkana kiki ekirimu kyekyaggwawo kyekikyaliwo kati bebatwe bakola ku baana kati nga tonnanyoonya mwana byagenda kukola ekyo kyetusooka okukola ripooti tekusanyusiza bikitebuza just omwana muwe welcome ennungi ewaka onaayombera ripooti enkya ne ku Saturday osobola ogiyombera naye bwatyo bwe yakatuula mu motoka bwati pa oluggalawo neba naye mwana gwe kati ze taatawo wolololo yiriri mwana agenda kutuuka nga ne byandibadde akugamba ebimuluma byonna abivuddeko omutuusiza mu bizibu otuuse mu kuyomba kati no nga bwozze munange kati olina okumanya taatawo kati munange eriwo oli ajja ti gyabeera emmere ewaka
ate omukozi namugobye you have to work hard era waliwo ffe ba single mother kati mbonabona you have to pitch in namwe mulina okuteekayo azifa abaana be bakutuma kati omwana ogenda baba beesunga okuddayo waka okimanyi ekyo nze saasomera mu boarding nange saasomerako mu boarding kati both of us have no experience naye nze kyemmanyi abaana basomedde mu boarding baba basanyuka nnyo okuddayo waka bafune ku experience kewaka ako baba tebamanyira kibagenda kuddayo just that naye abaakoye essomero kati olutuuka ewaka exchanging one set of problems for another set of what problems kati omwana bwaba atuuse ewaka sanyukirako abaana yiyayo akantu ekintu ekirungi kye banaalya oba kale bwato zirina buli omu muweeyo 10,000 agende kukuba aguleyo ku Rolex oba akole ki report tegenda kukyuka bw'oba yasomye bubi yasomye bubi ne ku Saturday osobola omunyombeza ne bw'omukuba kibookozo naye wano mwana mu welcoming ewaka amanye nti ayagalibwa n'agamba ne report ne bwekibanga naye nga mama wange akola ki anjagala si nti mama wange yatambulira ku kimu results kati ogamba nedda abaana mwe mboonoona ajja kusoma zifuna esente ng'okaddi yakusuuleyo tolaba bakadde abo nga tewali mwana ajja mukyalira ati abaana baba batukyawa mbuto nga talina relationship naawe naye ng'omulaba ayina ennyumba gy'abeera nga tavaayo mugenda kwebuuza bannange gundi ali banagamba kati yali eri eba yali neighbor oba anti we bino zubedde obimanyi omwana abakukyaye buto nga tolina relationship naye newabeerayo omukadde ye nga abaana ababe bagobayo bugobe abawala tebavaayo abalenzi tebavaayo obamanyi abo nga ne buli weekend abaana balina okuvuga ne bagendako ewa maama waabwe baseka lwali biki ne bagamba oyo yali mukambwe nga atukuba ebuzo ne yakubanga ng'abantu tebava wuwe yakubanga naye yalina omukwano kuba bazadde baffe baatukubanga Rahma ne maama nga buli bakugamba nti kati tukutwala ng'okaaba ngolooza maama oba ogenda kumulekawa okitegedde kubanga akugamba mugenda mu kyalo kuwummula n'olyoka okaaba naye nga mukambwe muzibu naye yabalansinganga n'otuuka n'ogamba yali nga mukambwe naye nga bw'oba alina ebiseera bye oba lumu mu Saturday oba ddi nga mutuulaawo ne muzannyumyamuko naye najja ne yeepena nammwe kati nze nali mmanyi nti bamama teboogera Monday paka Saturday boogera Sunday kubanga mama yalinga ayogera Sunday yokka nga musirise anti ng'akomawo akooye nedda ye kyeyakolanga bwe yakomangawo ng'akooye nga tutuula mu nnyumba ffenna ne tusaala kati n'atuwa amawulire you have to read for her kati bwe nkijjukira nga ndi mukulu nti yalinga mu ntebe nga yeebase nga ffe tuli yes and then biki bwe tusoma nga yeebase naye nga ffenna tukimanyi olina okumugamba yakabe naye nga tomuwulira byayogera naye nga rutine ogimanyi Saturday yali market biki ng'atwalayo ogwogu mu katale nga katale kanyuma naye nga kamenya ng'okooyerayo abantu basindika mami wange yali agula mu wino nga butungulu mubujja wano n'agamba alina abakonjo babatunda galiki ne musala owino kamwe muli bato naye owino temugimanyi owino yali nnene imagine awo wonna ku hamu wonna paka ku container village and the back as well wonna wali owino ne mugenda eri ne mugula katungulusumu mu bakonjo then ne mugenda oba muba kiga batunda ki nga muli bwe muti ne mugula then ne muddayo waka but before nga kutwala out nga atugulira emmere ya mama Naalu anti tugita emmere ya mama Naalu mu wino era kati nkuze naye njagala ekyo bagamba bafumbira musube jeeyo ojagala nnyo yeewooma like eina test yayo nga waliwo akantu katono mama Naalu abeera n'ekiroboozi ekinene we alo wakastoma nga emmere fish ng'eba nene oba nali muto simanyi but olaba spending time kati n'omanya nti naye ng'okomawo ate nga bwakomawo ayagala na spreading nga buli kimu byakiguze ne mubisootinga ne mubirongoosa kati it was time spent ng'oba obudde abubawa naye kati ku Sunday awo nga ayogera naffe anti omanyi I share her story because she was
single mother ate ng'akula kati engeri gye babalansinga ng'abantu bedda yali nnungi nnyo kati ffe lwakuba tugamba tuli busy tukola ki naye nabo baalinga busy but bo tebaalina options zaffe teyalinga ku ssimu ye kubanga bwe yakomangawo ng'ateekako UTV ng'alaba amawulire naye kati ffe ebisinga tubikweka mu masimu ne twefuula nti tetulina budde bwe nkomawo nina okutuula nnyo kyayi ndabe Netflix zange ndabe Jonasi kati tulina bingi nnyo ebitutwala ne tugamba we don't have time for the children. Yes. Neera nabo baakolanga. Baakolanga nnyo naddala basingo mother ng'akola. Yes. Naye tebaayinanga distractions. Kubanga baalingako UTV ate bw'anaakomawo anaakola ki? Akomawo n'awumula then ne mulaba maybe TV together ate ng'edda abaana baali tebalaba TV. TV yabanga yakusa kuba babuulira. Sawa bweziti nga mugiraba mu budde bwagambye. Waba alaba amawulire ag'ekiro saawa emu. Gasomanga emu 12. Waliwo habari saawa 12 Oluswahili. Kati nga bw'ateekako okulaba nga namwe mujja mulaba. Ng'agijjako. Nga muddamu giraba lwakuna. Kati ffe engeri gye oli muto. Naffe ebyamwe twabisanga si nga abalimitinga ku TV. Yes. Kati olaba ekyo kintu abantu like that's what people are struggling with. We had a routine Rahma. Wodda ku ssomero n'olya emmere. N'ojjamu uniform n'oginnyika. N'ogenda ku luzzi n'oleeta amazzi n'oyoza uniform n'ogyanika n'onaaba n'omala okunaaba n'ababuuza ani adda ku ssomero mu prep. Nti nze ngenda ng'akuwa brother wo agamba agende mu prep wamala bw'ati omukomyewo. Anti kati njagala olaba ebintu ebyo byonna by'olistinze nti there was routine. Amazzi ne bagabanga bagasumulula mu tap. There was routine. Oyino kima amazzi. Naye ennaku zino tewakyali routine. Abaana balinga enkoko ofuluma. Ati kyekyo kyenkugambye we are very distracted. Tugamba yes we work emirimu mingi but tulina distractions endala. Anti naye tukikwese mu doom scrolling. Wano. Yes. Kati Zubeda ogamba sirina budde. Bannange ze va ku office nga nkooye sirina budde. But the time is there. Nawulidde kyogambye. Ova ku ssomero n'okola boti n'okola. Ngate kutambulira mu system. Ne weekends ze musibe wakanga era okimanyi. So kati Zubeda olaba nti before we tackle the holiday we have to start with routine. Routine abaana gye bayinero abaana babadde ku ssomero nga bakeera ku makya okuzuukuka. Buli lunaku. Yes. Baleke bazuuke ku makya. Banaabe basome. Baleke bazuuke saa meka. Olaba obudde bw'oku makya obwo omutwe we gukwasa. Ukokera basigale nga bakeera. Kasita bagamba wake up 5 anti fe tuli basiramu balina okusala. Wake up 5, do an assignment kwatako ku holiday work yo. Asoma ku Quran anisoma. Okuva ku ssaawa 2 kyagala okukola kikyo. Kwebaka kola Okay. Naye ng'omwana tomuggyaamu routine eri be bakenga balalu paka ssaawa ziri. Azuuka obudde bw'abadde azuukuka. Simuleka nti olw'okuba kati baali mu holiday bambika omulemu. Okuva ku ssaawa 2 addeyo yeebaka okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 10. That is fine. Naye wano ku makya kubanga eyo time y'oku makya eyo ujjukira oba weebase. Right? Oba weebase ozuuka kati bw'oba omuzuukusa ku makya ogenda muli meeting okwebaka late. Kubanga baba ayagala kwebaka ssaawa 8 ng'amanyi gwe ate jjukira buno obudde bw'oba wooli you are around you can supervise. And agamba I really understand. Kati nze waka 6:50 mba nfuluma. 6:50 mba nfuluma. Wakikwata. Yes, mba nfuluma. Kubanga bw'otafuluma ssaawa ezo gyama agenda kukwata. Kati naye okuva business nyingi ezifa. Nze mwennyini nzuuka 10. Nina aba clients ab'omu diaspora oluusi okuva mwenda paka kubanga bo that's the time we work with them. Yes. Kati obo abange bamanyi 5 zibazuukuka. Nimpuliza emisenga ne bayomba yabuziza socks yakoze eki yakoze atya olina baawo n'olabako bye bapakinze. Kati ate ffe omwana bw'aba akuze mu teenage awo kati tumutandisa omufumba. Sorry omufumba yani no Rahma luli wakuba embogo mpitirivu mu Luganda obadde wano gasa kuyamba naye naawe owulira by'oyogera.
Zubeda era yayimba bayuda tuyita nabo kwaliko Zubeda Ndi mu bayuda Yuda tuyita nabo Zubeda kwegamba yuda omutuufu yenze nakulyamu olukwe kati tufumba nnyo kati omwana bw'abeera watandika teen nga mumufumba aba like we make them cook atandika okuyiga okufumba yes kati ate awo atandikira complicated things lwaki bw'oyigiriza omwana okukeera ku makya n'afumba emmere abeera amanyi okumanaginga time ye kati tekirimba kyotalabukabuka nina mukwano gwange Sharifa ye afumba mmere katogo bichi Sharifa ki aine duka atunda mbade manyi Sharifa Namusisi si Sharifa Namusisi Sharifa Namusisi nedda ono Sharifa mulala aye afumba mmere actually yakola ne lujululiro ekyo kyamwe ekyabaganda kyebateeka ku sande abaana be bali simanya kibuli ye naye n'omulaba corporate atambudde naye yagamba tomunyumiza ku sande bonna wali ekyamula mu nnimiro kutema matooke kuwaata kusaanika kufumba ate ne bwaba asavinga ateeka endagala wansi bonna ne batuulewo that one bali mu anti brotherhood yes kati ye buli lunaku akikola kyeki kyembadde ali busy abeera akola but there are some things ye byakutte nti ekyo kyo akikola ye ku makya emmere era ye balya food sinti bread oba biki no newange emmere ku makya emmere era n'abaana be bakimanyi bwe bava ku ssomero there is no missing tetuna mmere kuba ate bw'olaba abaana be bali very organized oba agenda ku mulimu kati omuntu omuteeka mu pattern ey'okuzuukuka ku makya n'amanaginga obudde nze nzijukira before going to school nga mami wange n'omukolera breakfast chapati from scratch ate si chapati ezo ezaffe waliwo ezibakola ezaata terimu munnyo terimu buto ate erina okugonda ziringa ezo ez'abayindi eza brown ozitegedde nani tubireke kati mukwano tetugenda kukireka Rahma bazita roti nga tonnagindeeterako terimu munnyo terimu butto ate ya whole wheel ziri very healthy nokolerako liver nga tobitukolera Rahma nja bikolera next saa ngenda bikola twirire wano fenna kale kati obireetanga ebyo ne kabiriyani ane njagala biriyani njagala nnyo biriyani kati n'afumba ne liver ne chai ate chai waffe si mbu oba gwe wafumbye jjo oba biki alina okuba specific bw'olwawo etangawuzi ekutula amata nga respect kyokka ng'ogenda ku ssomero ate nga mama wange mu mutwe gwe takimanyi nti omuntu atuuka leeti era nze Zubeda situukangako leeti enkumanyi situukangako leeti okwata obudde Rahma tola nti nange kwata obudde kuggwe kati wannema secondary primary university ne bwenkola wonna kubanga ng'olina okuzuukuka okole chapati ezo ozitegeke omutegekere engoye ze buli kimu olongose n'ewaka ate nga wate wali mukozi ne lunch ogenda gifumba ogireke ng'abewako bafumbidde ki lunch naye nga n'abakozi weebali nga gamba abakozi tebamanyi kufumba mmere ye naye tuddeyo ku kiri mbadde nkugamba routine nga bweri nti omwana bw'aba azuukusa abaana bavudde ku ssomero bonna abaleka ate beebake obudde obubayigiriza values zo bugenda kuvaawa ogenda kwesanga nga values zo ziyomba buyombi nfo kyo zibateekamu nga is that the right word ng'oziyomba buyombi baana mmwe like nfo kyo gamba omwana ezibedde oyina empisa omwana ng'aziyomba buyombi nedda gwe maama gw'oziyomba nti why don't you sweep lwaki temukola bwe muti nze kati kujukira maama waffe yatugamba olweyo oluyisawo 3 times 1 2 3 n'ogenda ewalala naye yakitulaga kati wozukka saawa ezo wogamba Zubeda omaze okusala omaze okuteeka olinamu 30 minutes come here I want you to learn something when you're dusting bwoti bwo dusting owulidde kaali awo bwotyo kubanga bonna agamba nti omusomeseze ng'ovudde ku mulimu obeera okooye ate omuntu akooye abeera n'obusungu nnyo
oba toyagala mwana kutawaanya kati ogenda kutukola bedinisa nga lichafu kati abamu kumwe muli ba professional bayombi otandikira ku gate wano nga waliwo ettaka oba wakatuka ani ateddewo engato subhanallah ate emmere oba oli awo kabebi kakulope mami nsanyedde kati bw'oluyingira bwotipoti bwonawe nange olinga sitaani mu nnyumba oyomba nera kiki kigambo kyekyo kyotuyise sitaani devil kuba omanyi ggwe tuba twakayingira gate nga abaana balese obagambye mujje ettaka eriri mu gate teyeggula ogisangamu nga bagatwerabidde omwana omugambe genda osala enviiri omwana omusanga n'enviiri olwo kyova tutandikira ku mulyango ku gate oluba okuva mu mmotoka booti n'omwana oga ggwe sakugambe genda okusala enviiri jukira wayombye ku maca okomyewo nga ngenda kati nkomyewo era nsanze bakola ki ne ku weekend oyinawo okuyomba promax ate mpozi awo mbasiibyewo nnyo ate banaawo tuyomba rama lwolaba ekikopo kye baataakuuta olaba essepuliya zitaakyamuka woyingira mu kisenge ky'abalenzi n'owulira ng'ate kiringa ekiwunyi ekkalalume n'olyoka oyomba omusajja n'agenda olaba ekizibu wekituuse nti obadde ombuuza abazadde abaana bakole ki mu holide bakole ki naye nga tonnaba kumbuuza omukwano n'abaana tugukole tutya kati nze kakubulire ewaka I have one rule soogera nina obwana bwa brother wange bwe bandeetera buli buna P6 P5 P4 P3 nga butandika okugenda bugenda ne uniform nga nchafu nga nsirika wiki emu saayomberawo bugenda nchafu but buli ku makya temunagenda kusomero you have to wake up mumbuuze ayi ne bagaana okoza uniform ne baddugala paka we baakoma like for a good while kati bajja okumbuza ne mbagamba that uniform is dirty, you're not going to school, stay home and wash it. I have a test, that's not my problem, and I made sure ninda nga waliwo test manya bazadde mami mukuliza nnyo test oli mwana gwe babikanga afudde mbita yakola test kati nembaleka ku point eyo nga ne baticha bajja babuuza gye babadde ne mbagamba tewali gye mugenda ani gwe muswaza siyombye sina kyenkoze kye wabakola ne batuuka bazooza owe twakoma awe twakola ki tewadde mukoogera nabo no era buli omu ajja nga presenting nga kati ne mbagamba your sweaters kasita nagamba your sweaters awe badda bona where is your sweater I washed it ne batandika okubeera careful ku bye bakola ki kubeyambala engato byonna ne babitegeka nga siyombye naye omanyi abaana abato abo naye nga ennyumba yonna eyomba omukozi abajjukiza abasisters baba bakulu babajjukiza buli omu yupipo yubiti bitinze nga mami you're not doing nembagamba bwe nabakwata nja bakwata breakfast kuyomba these people are not finishing porridge ne bagamba omukozi afe tetukyagala buugi jjukira abaana tebalya ku ssomero ate nze I don't subscribe to break money obanga sizirina obwana ninayo obanga butaano bw'ogamba buli omu 10 tezijja mumala kati mbagamba we eat nice breakfast and they pack for you something biri bye mulaba sawa yonna yonna kyekikujamu amaaso samosa jazirya ku sande nze bwenti ewange kati obugi ne bagaana obbunywa mwala nangamba yakayiwa flask 2 konze no problem ne mbagamba mugenda kufuna ebikopo 2 don't pour for one n'omwongere teekawo ebikopo 2 ate bwe binaabalema ngenda kukola ekyokusatu lwakuba siyomba sikosa bigambo bamanya nti ndiki oli serious ne baleekaana kati ku ssomero balina extra classes ku Saturday ku Sunday bakola emirimu naye bambi bagikola bubi ebintu tebitukula naye nze I'm very happy kubanga bali mu kuyiga routine bali mu kukola ki ne bagamba munsimulira amadirisa olaba kamadirisa omwana gasimudde bwe gafaanana mpulira nga njagala kufa banziike nene ndireka wiki namba lwaki oli buli wayitawo nga agamba nze nagasimudde kati bwamala okusiimula ng'omugamba jangu nkulage nga bwe bakola ki bwe basiimula naye nga tomusazizaamu nti kati naye atuuka we nange ne muwaana wamono yakola emirimu ne baŋŋamba buno bukola susu waggulu ku toyi konze no problem buli ku maca oba etukula oba nkyafu mugenda ku swapingo nakutolya kuto nga tewali kuyomba
kati era abantu bambuuza nze mu covid Allah yansasira tebankwata nayina abaana nga 30 buli omu yagamba sinagwe kasita abaana babalumyanga omutwe era ninayo omuzadde ayagala okuwa omwana muleete njagala nnyo abaana bambi yankoonyeemu maama yekyayi kati abaana babaleetanga omwana bamugobye ku ssomero babaana babaleetanga nga buli omu ambuuza lwaki abaana ewo tebaleekaana ne bagamba kubanga nange sireekaana baleekaana lwako tuleekaana mubayigiriza okwo sikulimba baleekaana kubanga muleekaana kati kyekyo kyengamba nti kasita oyomba n'oyomba omwana waba amanyi bwe batyo bwe boogera gwe biki atuuka n'alowooza nti bwe kityo bwe kirina okuba anze n'omukozi kasita ayogera ebingi nga mmugoba mugamba ekintu bakyo like 3 words enough to communicate era abagenda okuwasa n'okufumbira abaana bange mbasaasidde kubanga gwagala kwogera bigambo 10 tabirina yes tuli kuki you did this kali ensobi bagikoze era nze kati ng'omwana bw'ateeka wano flask ngenda gitunulira bwenti manyi nti bwemenyeka ngenda kusasula sente meka mitwalo 3 bwe muyigiriza okukola bweti ye mu mutwe gwe kiriyigayo nti tebagiteekaawo ng'angireka ng'ajasa ate waffe nsasuza buli kimu anything lost out of carelessness or broken mbiwandiika n'obimusasuza ddi bulungi bwe tugendako out buli omu alina soda nga gwe soda asooka avaako tumala kuteesa olowooza no soda teyandisasudde ku bbanja liri bino mutambula ba anko baleese kasente era nze siyombesangako mwana sweta ey'essomero bazibuza netugula empya buli ttaamu nze njigula nenkubala nze nange esweta njigula mulundi gumu kujjako ng'ekufunze mukwana nze nina obwana bwa asima sina ngeri gye ngenda buleka bugende bufiire eri empewo nze sweta nze njikuwa nenkugamba okujjako ng'ekufunze like tekyakutuuka it is not your size nga ngula endala naye bwe wagisudde ogifuna nze sifayo nga bavot zizino wano era kuva dda mbasasuza nze okutandikira ku myaka 6 wootegerera nti zino wotandika okufuna bizinesi y'amannyo nange wembalira waliwo ewaka gwe bagambye yegulire seeti abadde buli ttaamu bamugulira seeti 3 ndowooza nga yakifuula nti kyabuli kati lwe bamugambye agigule nawulabye obulumi bw'okukwata ku ssente y'abaana bazibu omwana yakaabye ne mubuuza kiki nti sente zange mbadde nina sente zenjagala otutereka omwezi guno naye rabayo nguzeeko seeti ne mmanya sooli bw'aba yagula omuzadde tekimuluma mumubagala kati olwo abaana balina abaana nze ewaka bw'obanga olina abaana bakomyewo ewaka totawaana kukwata ssente z'okugenda mu katale bakwatire ssente ozibawo bagambe shopping ekyo ate gwe wakinjigiriza nekikoppa ku ggwe that I found in the supermarket with the girls ng'otudde and the girls are up there shopping ne ngamba wow this is nice nze ne ku China town bammanyi olumala okutula nga nzijayo laptop yange nga bazunga bwe babireeta bwe babizaayo ne bawulira shopping bwemenya bwe baba baluddeyo nga mbalanga. Your mother is calling you at reception. Mommy, don't call us. Tukwekaidde tulanga. Era ne muwala wange wa P7. Mugamba kale ye yamala P7 asoma Quran. Bwajja nampalisire mugamba sifaayo. Nganzikwata zonna nga nzimuwa. Byaguze ate simubuuza simunenya sikola ki. Akimanyi. Ne kati list. Egenda yefuga kiraki financial independence anti munyonya abaana mbako nga temunnabateeka mu bintu ebyo abaana beera nabo omukwano fe shopping bajagala nnyo buli omu ayagala kugenda shopping nange olutula wali buli omu mulekeramu like 3k oba 5 kisinzira nga bwe nina sente kati ezo 5 gwomanyi kyogenda okukola ki gwe ya shoppinze kati we bagenda nga 3 it's okay buli omu aba wakufunayo jjukira mbamba banja otema butemi bbanja ewaffe ate yo sikutunya mwana nedda mulimu emirimu ate n'ekirala nange bazimmanja tulina financial discipline ewaka
nange bazimanja but mbadde nkugamba ebintu ng'ebyo abaana bakomyewo mufa ky'okuyomba paka boofa lwaki tosasula nze buli bwe nsanga ennyumba ng'etukula mutwalo buli bwe nsanga ennyumba nga sifa yani akoze ali atakoze buli bwe nsanga ennyumba ng'etukula ogwo mutwalo mumanyi bwe mugutemamu tojja kusupervisinga kati jjukira omutwalo gwobadde ogenda okukola ogwa bread gwe zoka bagamba je mukomyewo wakane tewali migaati mugenda kulya muwogo naye buli bwe mukola omulimu omulungi nsasula mutwalo bajja kulongoseza ennyumba bagikukuutire bakola kikati obwana bwali bugenda ku trip ne bungamba bwagala genda swimming ne mbabuuza mugenda kunkolera ki ne banyonya ebyokukola kati nina ekarayi yange ya kopa nze nfumbisa nku ne gas waliwo emmere eziwunya obulungi ku nku sebo omuwala omukozi nga bw'obamanyi yakwata ekarayi yange ya kopa n'agifumbisanga ku nku n'ekwata yonna buli naku mbadde mbugamba bugikuute nga bugaana kwolwo ne buŋŋamba tujja gikukuutira konze bujja gikuuta ate sente mmeka zaali 55 baakakuuta akasefuliya naye nabo ne bamanya nti tewali sente ya bwereere so kati these are all activities Zubeda zosobola okukola ewaka emirimu ne gitambula abaana n'obasembeza ne beemanaginga ne besupervisinga kati okomyewo ne mulimu n'ebirala kati nga bazadde nabo balimba omwana ali mu senior 6 ng'omugamba yoza ebintu n'owa P3 owa senior 6 oba omuno oba omudisrespect nze okoze ebintu sigamba nti kibi y'okoza ebintu like n'omwana omuto naye ogenda kukomawo otandike gwe oyombe naye nga okutte oli omulenzi remember this is a boy kati musajja alina ego oli mumukkakanya kati aba alina kukola kyali mu senior 6 owa senior 6 muwe supervising ebali naye omugambi ekitanaba what has not been done gwakikola kati example eriweti ani ateddawo ecupa simanyi I don't know omanyi buli munyumba mulimu omwana gwe bayita I don't know nawe gutomulina I don't know mulina last born ate nga mukambwe nnyo buli kyakola I don't know who poured this I don't know nekyakoze akyegaana I don't know kati nze ndi bwe nti ecupa bwebaawo ojja gireeta ogize nawe Zubedo gitwalo ogize nawe gitwalo ogize buli omu akikole waliwo eyalabidde okulongosa no problem buli omu akikole kati nawe omanyi nti bw'okirekawo era nawe ojja kukola ki ojja kikola kati obudde obw'abaana abo bw'okumanaginga abazadde abasinga engeri gye twagala max omwana oyagala sukire mu ki mu bitabo kati kye bakola nawe ne babateekerawo kasho anti omuntu asoma ebitabo omutegeera otya omulaba ng'asoma kasita aba ng'atunuddemu kyekigamba kasita gw'owulira ng'osanyuka omanyi waliwo difference between learning and teaching and byonna byonna bye mwagala learning to happen tosobola kumanya nti happenings olaba omuzadde ng'agamba ono omwana tabeera mu bitabo nagamba kubeera mu bitabo shia akuteekera wali ebitabo ng'abibeeramu ng'atandika kujjukira bintu awo akasetuka ng'akuviira babeerawo nga tebasoma bamanyi n'okuteekamu ebintu ebirala bye basoma munda omwo nga ffe tulowooza basoma bitabo kumbe basoma birala teekamu kamagazini n'akulimba nti twateeka kamera mu bisenge by'abaana kati obeerawo ng'olaba ogenda olaba omwana tasoma twateeka kamera mu bisenge by'abaana netuteeka kamera mu ttooyi z'abaana nze kamera wenjagala ebeere ku gundi ku kisenge ky'omukozi wokka sooka otuwa ensonga zo lwaki abaana abalenzi bayingira eyo ekiro nga weebase bayingirayo sijagamba babba bammwe abaana abalenzi bayingirayo amaka babba baffe nakeera obadde akoogere ajati bawo kizibu naye omwana wo omwana ye buzibu ku musajja si kizibu oyo takukwatako omwana we yakukwatako ati olina protectinga mwana so abazadde basobola okukola n'abaana baabwe mu holiday eno nina dduuka mu tawuni eyo gy'alina okukeera n'agenda tukeera ne basitula endiboota z'engoye ne baleeta ne bayiwa ate bw'omutuusa ye gw'oba ow'ekyo anti bwe tubatuusa tubawa ssimu oyo mumufunire space waabatuula omuwa essimu ajja tutawaani kusaa junior leero talina kaalidde anti kati byebyo turaisinga abaana abali dependent
kati ojjukirako edda Zubeda olwo abaana balopa taata waabwe omukadde nga ganya okufa obbawo ebintu byabwe abantu bali bagamba abaana balina empisa embi nabagamba singa ndi jjajja abaana nandibawadde byonna bye baagala lwaki yeye abakuza bwatyo weewo asasulira ebbanja lye Zubeda omwana bw'avuma omuzadde ensobi eba ya muzadde abaana be baagala ennyo tebabawa boundaries Zubeda okuza oli ku nation oli buli wamu mama wasobola okuyita n'omugamba what ani oyo mukiga okitegedde ne kugina emyaka gye ndiko ne bobagga omuwa buli kimu yagaana nakati mu bukadde bwe tamanyiirwa anti kati nkugambye kati nze mutabani wange omanyi gye yenkana yankwatirira nako nezinza okuvako ne mugamba I will smack you naye nga bwe bamusmaki nga bamala kundeetera katebe ate namala nankwata neme kugwa omukuba naye ekyo soogera n'ayogera bw'atandika mbuza do I look like I was suggesting kubanga ate nga tuli bamukano otulaba tuyinza okutuula ne tuseka ne tukola tutya naye bwe ziba nga mutumye boundaries zirina okubaawo kati abazadde holiday eno yonna nze first and foremost bagamba ino wiiki esooka oba ennaku ebbiri oba kale ng'oli muyombi nnyo nga Zubeda bwagambye nti muli bayombi okyogedde weekend eno esooka balaga omukwano babeere nga baagala nnyo okudda ewaka bagambe mami is fun naye banaye mami kwankwaro naye ng'ali ki ali fun oyinza n'okuyiyayiyayo obuntu gwe n'otulaba oti ebbali ne bakola kati ewaffe waliwo game night game day bandeekanira once a month ne batuula ne baleekana ne bakola madamistry ne bakola biki oba ludo oba kuzanya biki byonna ne beefumbira emberenge ne bakola ki ne bayita bakwano baabwe ne baleekana kati omwezi gwonna tewali kyebagenda kujjukira ekyo kyokka kye bagenda okujjukira how you made them feel ebyo ebitabo bajja bisoma this week nga tetunamanya ki welcome your children back home eyasoma obubi eyasomye obulungi bonna batuule omwami mugambe tukyalina ate omwana bw'omukwata obulungi ng'akoze ekintu ekibi abeera guilty atambulawo kilomita 10 okusanyusa njagala nnyo abazadde bayigirize abaana baabwe ekintu kino nti omwana wo atya nnyo okumugamba I'm disappointed in you agamba wakiri ankubemu abani wange okukimugamba tisiti omukuba oba kitegedde ekyo era akunoonya n'akunnyonnyola ensonga gy'ogaa nti yakudisappointinze afuuka nti akukakasa nti neddamu naye bw'osuubira si bwe kyabadde era nabo babaagala nnyo okola ki okubakuba nti wakiri kikole ki maama akijjewo so bino abaana bagenda kuleeta reports embi bagenda kuleeta ki reports embi nabagamba oluusi omwana wo bambi ye tasobola anti waliwo omuzadde gwe bangambye yagenze ku ssomero omwana we nga yakoze bubi n'amukubira empi ku ssomero mu banne mu basomesa bonna n'amuswaza omwana yenna omusomesa naate yankubidde nanga ebana abazadde engeri gyayisaamu omwana we olwedde bwatyo bw'abadde ebbanga lyonna dinayo kati kyeki kinagambye nti oyo omukazi bw'ayagala first grade banezubeda saabikugamba luli anti kugamba ebintu byange nolooza nti byamuzanyo oyo omwana oyo mukazi kati ye aswalira ye mwennyini oba kika kye oba biki kati akompitinga n'abantu naye ye omwana gwazaala tamulaba kati Zubeda gwenza okuba nga okompitinga nange okompitinga nani let me just give an example oyinza okuba nga okompitinga ne ba social media people abalala nga kati kwegamba nti omwana bwakola byonna bamwagala mubiteeke ku status tubiteekeyo babirabe buli omu atimbe 4 oh my god 4 chief magistrate oluyingira listing ebintu nentuula netukola kooti netutuula awo ate buli omu alina okubeera ne lawyer we notuula n'ogamba wetwayezeza bintu lawyer we yaani you have to have a lawyer atalina lawyer kibokoze ebbiri you still punishing them kati mbuulira wakitwayezeza bintu anti sabuni sometimes oluusi ogenda okulaba nga gwokubye ate ensobi siyiye alwakitwayezeza bintu anti olaba Zubeda wamugambye agule sabuni teyamuguze lwaki yagenze n'asamba omupiira kati fault yani atayezeza bintu oba yasambye omupiira
yasambye omupiira n'atasobola kuleeta sabbo. Kati bw'otula n'obaengaginga gwe noteeka atalina looya bamukuba 2 siwoza na muntu gavumenti tewoza na muntu kati alina okumatiza munne amubeerere looya kati obanga tolina ng'ogenda kumatiza kati okumatiza looya gamba ojja kumpayo ku kyokulya oba naakola ki inawe abaana bo ne bakolaboratinga they work together kubanga olina okonvinsinga looya awatali looya kibooko kati agamba bwenno bwoba onnyiza sijja kuba looyawo bo nabo ne batandika like there are so many skills ezibeera mu nyumba z'osobola okuza ze batafuna wa ku ssomero ennyumba yo bajja girongoosa bw'oba oyagala kuba era ojja kuba abantu but the atmosphere ejja kuba totally what different ani yasomye ebitabo oli agamba ze nasomye pages 10 obaddeyo okebere mu kamera ng'ali bw'ati si kyekyo naye nga talina byasomye tulaba nabo babuuze okwata otya when do you learn best mubuuze when the teacher is teaching when you listen or when you see waliwo visual audio and practical learner waliwo kinesthetic nabo bali very rare abo kati tukozesa abo basatu omwana ali visual yajja kutula asome omwana ali audio beba basoma nga teacher abakwata nga teacher ki mwali kati olanga kwata teacher nga mwali ne bwatula ku kitabo tagenda bikwata muleke mulimu omulala nga ye amala ku experiencing ekyo ekizibu kye kati oli ali audio ate bajja kugamba nawe otuko obuzo omusomesa omwana wange akwata atya bagamba omwana wo paka teacher abeerewo ng'omanyi yajja kuba wa YouTube videos ow'okusoma najja kuba nga asoma kati mulimu abantu buli omu ne revision yanjawulo zibeda nze nsomera ku kitanda teweebaka tosumagira I'm an author but I write on my bed era bwe mba ngenda kola office yange mugenda kubeera mu kitanda nga bina nga ndi ku kitanda on the bed kwensomera kwempandiika sisumagira ku kitanda wallahi nonteeka ku table ne desk nyizo okwebaka buli otunga tujira ku kitanda kyenyini kyenkugamba nti we are different mulimu omuntu ng'ayagala atule wansi astretchinga amagulu asome omulala ng'asoma wansi wakati tojjukira exams bwe zaatuukanga buli omu walabanga basomanga ku different times from different places mulimu atasobola kusoma nga abantu wasirise ng'ayagala bireekaana mbulu wakwata omwana wo gw'ogenda okutuusa okusoma wayogerako naye n'omanya wakwasiza ffe twagala kimu first grade twagala 4 nze kikintu ekyo mbabuuza kyemukwano gwange gwekugambye allahumma barik abaana be bonna bagezi nsaba allah kimukuumire abaana be bonna bagezi be bana abaana bafuna foono bwavaako nafuna 18 ninaye n'abaana abalala 18 biki bannange kati bw'obanga gwe tomanyi babo bwe wazaala oyinza okutuuka n'owekutula nze abaana bange manyi strength zaabwe they are average amagezi agaabwe sige gano brilliant bafune 4 in 4 ate nange nze abaana bange sibasindika nnyo mu direction eyo nti baachivinge mu bitabo kubanga abantu ebiseera ebisinga abaana abaachivinga mu bitabo ennyo nga bagezi nnyo otuuka obbagoberera they rarely okujjako ababagagga abali highly placed oba biki they rarely achieve kubanga goals zaabwe ziba za waggulu nnyo nti kati nganze omwana ayagala okukola egundi physics wogenda ku space simusobola kankyogera mu luzungu kubanga abantu bayinza okikwata obubi personally I don't attach as much value to academia as everyone else I believe academia, if focused on, takes value from all the other things that people need to succeed in life. I would easily take my child out of school to participate in a camp, charity camp. Why? My child will learn to associate with people. My child will learn people skills. The most they're getting out of school is a P7 certificate or something like that. If there's an opportunity to travel and meet family and learn things, I'll take my senior 4 child out of school. Why? The most they are going to get from the school experience is just papers. But what they can get from everywhere else is totally different.
era nze abantu bayomba nnyo nange the way I do my things. Mbagamba papers, anytime you can go back and study and get papers, but you cannot go back and learn something mu bukulu. Yes. Kati zubedo sobola kuddayo n'osoma masters tosobola naddayo muluna abantu ngaddayo nasoma degree naddayo naye ffe ate nga I come from a family of abantu abasomye naye rarely do you hear us speak about okusoma. We don't. Era bw'otuuka ku mukolo oyinza okulooza maama bano abantu anti abantu bewaffe bo bakyotala nze ndi musoga oyinza okutuuka n'ogamba kyotala omuddugavu abantu abali oyinza okugamba tekuli kwasoma naye nga PhD zitudde omwo biki but tewali muntu avaayo n'akulaga nti yasoma nnyo. My sister ayina PhD abantu nga bafudde nze I will tell you engeri gye twagala okwogera n'okwogera n'abaana baffe and to relate. Twali lumu nga twemeetinze abakyala b'omu family naye ng'emboozi ekutta omuliro gimanyi oba what is the most rice you can cook in pilau kila 3 oba 2 oba 4 nga kye tuliko buli omu kyawakana kye tukola ki kati nengamba my friend namugamba olaba eri PhD eyo masters eno biki nagamba what nagamba nemugamba bwe tutyo skills ki zetuwa abaana baffe bonna bali outspoken abaana baffe bonna bali polite abaana baffe bonna osobola okutuma omwana mu katale n'abagaininga n'akola ki. That's how we were raised. But we were raised intentionally with very hardworking mothers. Anti wange yayinanga edduuka naye nga buli kumaca mwenna ku dduuka abawala nga batunda ku dduuka nga naye waali yayina restaurant ye akola ki kogamba ebyo byonna abaana okola ki obibateekamu but togenda kutuuka biteekamu nga gwe toyagala kuspendinga budde na mwana wo. So before you rush to tugenda kola ki njaba buli abagenda okukola mu holiday but point ebadde budde bo spendinga na mwana wo jukira ye business ye esooka otudde business yo giyiyiza ki gwe business yo eri bweti bridals okazokola oyina okuyiya kati tukyuse kino ekintu kize kiki kyenkola like how am I working naye omuntu atuuka nga manze genda kutunda bridal paka bwe naafa omwana ayina okukuuta ayina okusimula yes byonna agenda bikola but it is not the do or die. Omwana bw'okomera we wakanga abaana bagala kuwa lugambo that is a good thing. Mami jangu kubule mami jangu okitegeera ogwo guba mukwano gwe toyomba tula mu ntebe ogamba wama musoke mu mbulira ani atakoze emirimu bakubuulire omubuuze lwaki twakoze alimba biki okolewo kakeesaawo ani complainant yani teyayozeza bintu soko ombulire lwaki twabyozeza bintu anti balimba yabadala ba TV ani yagiteddeko lwaki gwe tuwa supervising olaba totally different from ani atayozeza bintu ani atakoze ki still the same thing. Jango byonna otuulewo bagambuluniza first class 10 etwesigira ddala eyo university nefulumya first class degrees 10 baba balimba tekisoboka ate ejo tutandika otenda anti kyenkugamba nti there is something wrong. Why? Olaba 4 eyo 4 ne 5 ezo max zikolebwa abaana nga bali brilliant nebo mujja mu kisuwa n'omuteeka wali agenda zikola ezo bwe bange esomero yezi manufacturing bobolaba ng'omwana bamutandika mutegekera P7 from nursery ne bamala syllabus mu P5 ne batandika bazzamu jukira questions ni who was the first Muganda what is the direction of Mbarara from Kampala kati abana nze nzijukira bat cramming sanga PLE twatandika ati tuli bakade twatandikira mu 80 something ne muzimalayo ne bagamba muddeyo pass mark never ku 60 nedda ku 70 mugenda okutuka ku PLE nga pass mark ya 95 ekibe kigeza mba mu cramming zeki ezo questions because ba missionaries era bebo benyini IB ko yeyo yenyini volcanoes etwina zezo Lake Victoria is still the same kati ezo facts bazi cramming then they kachikose the right language they regurgitate it okubi not remember what you get lwaki ogamba regurgitate
Zubeda kila utekawo bunkenkera kumanaye mu bintu twangambye n'akajonjo kikamayite ekigambo ky'amatuni ky'akagonjo bannange nze omwaka nga saamukola wakola abantu bateekawo luumu nabagamba room ne mbagamba ekyokubiri tebaatawaana bateekawo ki another word bajogera ng'abagezi kati tolaba eyo ye new curriculum kati abantu bonna abalaba shoyo tewali atamanyi kajonjo mu luzungu kati akalala njagala kazigo mu luzungu bakayita kama bakayita bakayita batya gap yana izubeda bayigayita batya si gap yogamba have a gap si gap kati ekisigadde ngenda bayigirizanga kati ekyo kyenkugamba nti new curriculum okuyiga tekukoma kati akajonjo kamanyi tokamanyi room ekirala ekiri common gound gound ke kajonjo kakutaka katola bantu yize kati gap kati homework ya leero tewerabira kale tufunye homework mutukirize si kyekyo producer mutukirize Hajati Mote naye gap akazigo mu luzungu bakayita batya zemali bakayita tooth gap gap eri wakati w'amannyo ate bwe kabeera eno kaba kakyali kazigo njo diba ddibu kati eddibu kyeki eddibu kyeki gap nze nkutumye kazigo kuba onfunira si ddibu kale buli omu anoonye akazigo we bakayita mu luzungu akateekawo mu comment section ate n'ekirala buli omu afune yewe assignment ekyo how is it nabyogera mu Luganda wandisese the assignment is every one of you ogenda kibadira mu Luganda every one of you should task themselves and do something nice for their children for at least one day. Do not quarrel, do not shout, do not ask, do not do anything for at least 2 days. You will quarrel about the marks, you'll do everything, but at least for the first 2 days, show them compassion, show them that you are happy they are home, show them that you appreciate them, and then we can quarrel about the other things later. Buli muzadde ali eyo weewo omulimu gw'okubeera nga togenda kuyomba togenda ku kyekyo buli muzadde ali eyo weeweeko omulimu weeweeko tasiki kyeki obuvunaanyizibwa tebandikwadde mulimu mu church bwewe obeere ng'ate abaana be bakulabako mu lunaku oba nga lumu oba bbiri nga tobaleekaanira tobayombesa tobavuma ojja kuyomba edda ng'omaze okubalaga nti ewaka mubadde mubamiisinga wabi Rahma si wabi oyogedde bulungi obadde oyinayo akalala nedda kale so buli omu leero homuwaaka akazigo bakayita batya mu luzungu musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.